Fumbiriganwanga Ekereziya wa Katonda bw'alagira. Abazadde b'abagole bano namwe mwenna abali wano mukkiriza Francis ne Bridget bafumbiriganwe. Francis ne Bridget mwetegese obutaswaza bufumbo nga mwagalana, buli omu ng'assaamu munne ekitiibwa mu bulamu bwammwe bwonna. Twetegese. Mwetegese okusanyukira mu kuzaala abaana nga Katonda bali babawadde, n'okubakunjula nga Kristo n'Eklesiya bwe balagira, nga n'enniima z'amatulunnyo bwe zibayamba. Twetegese. Essaakalamentu lino libawa nniima yokka, libazikka n'omugugu. Ekiragano ekimu kuba kaakano kya bulamu bwammwe bwonna, mu byangu ne mu bizibu, mu bukagga ne mu bwavu, mu bulamu ne mu bulwadde, mu buvubuka ne mu bukadde. Omugugu ogwo mukkiriza okugwetikka. Tukkiriza kasita ennema ya Katonda bw'eri. Tukkiriza kasita ennema ya Katonda bw'eri. Anti mwagala okuba ekiragaano ekitukuvu eky'amakimunyo. Kati bano mpita mwannyina wa Bridget eyalondeddwa. Jangu wano mwannyoko omukwase munne gwe yeerondedde. Konkukosa mwannyinaze Katonda abayambe bulijjo. Sebamuko neyanzisa. Amina. Nze Zaake Francis mufuna gwe Bridget obeere mukazi wange, nkulaganya tunywererako ne bwe tulibeera mu bulungi ne bwe tulibeera mu bubi ne mu bulwadde ne mu bulamu. Nja kukwagala, nja kukussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nze Bridget Namirembe Nagire kufuna gwe Zaake Francis obeere omwami wange, nkulaganya okukunywererako ne bwe tulibeera obulungi ne bwe tulibeera obubi ne mu bulwadde ne mu bulamu, nja kukwagala, nja kukussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu. Ekiragano kyammwe kino kyemukubye mu maaso g'Eklesiya, Omukama ow'ekisa akikakase
abawe n'omukisa gwe mungi ddala katonda kyamaze okugatta omuntu bakigaziira kasibiireko ffenna ngenda okukwempeta zino omukisa kubanga bano zibagenda buli omu okunanika munne akabonero ak'okwagala akabonero ak'obumwe ayi katonda n'ekigambo ekitukuza byonna empeta zino eziri wano ziwa omukisa bano bombi abanaziyamba nga bw'oyagala era nga buli omu ku bo era birina kukwebaza olw'okukoola erinnya lyo ettukuvu bayambi buli omu aggemu obulamu obw'omwoyo n'omubiri tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.